Inside Story Uganda, real source of political updates. Titui ne mwami Tamale Mirundi yatudde dda mutabani wa Yohana ne Mole. Mbadde nfunye amawulize. Amawulize agali malungi. Mukuddeme waffe Afaza Sonko Deogratias. Kuba Tamale yasoose okunkubira n'essimu esiga nnyo. N'ensooka nkuba. Abadde abeera Kyengera ku church. Father Sonko. Dokita. Abadde dokita. Father Sonko. Deogratias Sonko. Owengonge munange. Mukaddeme waffe yatuwa omukyala omukulu ewaka owa mukulu wange Sali. Ekyo mbadde nkyekyobola bambadde nnoonyi. Omanyi mulina experience eri bweti. Twafunako nalaba mu mawulire muno mmwe bye mutamanyi. Kiki walaba muki? Nga bagenda bagamba nti gundi afudde eyali mmeeya wa Kampala Mpanga ng'amawulire gasaasaana. Nga bakwata omunnamawulire bamuyitanga Jose Yega nga bamugamba nti genda ewa Mpanga okakasa oba Mpanga afudde. Okulinaana munnaawo waaliwo akafo wanaakamanyi bulungi waliwo omwenge gw'amagye ne walaki baguyitanga Kigatto waliwo wanaanye ofiisi ya munno nga yigaaga nti ate ngende nkofaaminga ekyakofaamingi bwadda ng'ajja kuba sitole mu mawulire Mpanga yafudde. Twalina omusajja nga mwita George Muwanga Kamya ng'alina hisitole y'abantu emuli wano. Manyi Mpanga oyo yafuna ekizibu. Mpanga yali musajja mugagga era ku Idi Amin yali mmeeya wa Kampala naye teyasomanga kiwandiiko yali tamanyi kusoma na kuwandiika era nga abagamba nti akawandiiko kange ako kakasomera tawunikira akabudu Musa. Kati baali mu miitingi ya Rotary ne bababikira nti Kennedy afudde. Yali amanyi nti buli muzungu lwamala okwogera bakuba mu ngalo. Yagenda okulanga ate buli omwaka aba amutunuulidde. Mpanga yali tamanyi nti ali afudde. Kennedy afudde. Yali amanyi nti buli muntu lwamala okwogera okuba ki? Bakuba ngalo. Bakuba ngalo. That's the problem I tell you. Nti Abaganda abayigirize babagobera ddala mu politics. Tewala n'ennuupu era eyinaabo. Nupu ina Abaganda abatali sobodde genda mu parliament oba ku council oba kuki. So bwe mba sina confirminga kintu ne tufuna munnamawulire omulala Uganda yali egenda kuzanya ne ttiimu ya Ethiopia. Empewo ennyonyi n'egigaana okutuuka okulandinga Entebbe ne baddayo. Munnamawulire baali bamuwadde ssente agenda akavalinga arrive. Teyagenda era yamanyi nti kijja kubeerayo. N'agamba nti ttiimu ya Ethiopia etuuse mu Uganda yatuuse ku kisaawe n'omutendesi waayo Omufalansa yabadde ayogera oluzungu olumenyefumenyefu nga ttiimu teyazze. So you must confirm. Naye baŋŋambye nti kituufu agedde n'abantu yeekiriza n'abantu bafiiridde omusajja abadde yasoma nnyo balina doctrine dokita ate gava mu humble beginning n'asoma enegindi yindi eno university kalinali gye yateekawo Sentimberg n'abeera musajja muyivu nnyo. So I'm affected gy'obalaba mbadde sinnaba kujja bwedda ndi awo neetooloola nga nkonfaminga. Kitalo nnyo. Abasiraamu batusinga obugumu bo baga nti agabeera yajjawo. Omanyi abatabulika ababasalafu bakuga nti n'okaaba atalanyeganya ayinza okukulawo omulamu omulala yamututte yamukuwa
era nze maama wange namwewuunya ne bampa obutwa baali bantwala mu ddwaliro nga ndebaleba yabaga nti omwana wange oyo Katonda yamumpa baba asazibwa amutwale kyeyayogera kyokka era teyalinnya mu ddwaliro yagaa nti omwana wange oyo Katonda yamumpa bwaba asazeewo amutwale amutwale mu mirembe maama teyalinnyako mu ddwaliro tulina okuba abagumu naye human nature tetukkiriza after loss tetukkiriza so that's how I look. Ekyokubiri ensi etambula naye mwe nabagamba ti nze olunaku lwendikeera ku makyanga bukedde awereddwa ejja kusanyuka nnyo ate amawulire bannayuganda banamanya batya information mu buvubi mwe yali muvubi eddimu kumwa nga Kaliira zeeyo mukuwemula abalongo Kaliira yali muwemuzi w'abalongo na mikolo gyambaga I don't know how they met in Bukedde ate mwe kimutamanyi ku Bukedde nti abaganda babamanyi yowa galibo kitegeeza kitegeeza omuntu easy to deceive tuli galibo maye omuganda akuga nti onimba yoki kati kiba kulimbye okifunamu ki that's how Bukedde survives n'engabo bwe yali let me tell you nabagamba tinayagala nnyo tumukunde why tumukunde namusanga ngaasoma obutabo bwa Mossad nembabuuza mpozi kati magambo yanagiteekawo naye nanga poliisi erina okuba ne library because most of these cases are common. Human nature is the same. Abamerika abo mu history yaabwe balina ba president babiri abafaanagana omu bamutta ava mu National Theatre mulala bamuttira mu theatre yali yagala nnyo ebyemizannyo kati abamutta baali bayimbi ate emmundu bagikola mu gita bwe bamukuba essasi ate bakwata ate poliisi bwe yajja yaprotectinga bayimbi baabukana emyaka mingi nnyo when you read the American history tulina bapresident abafaanagana naye nga bali separated emyaka 10 naye nga characters zaabwe naye atalya mmere alina obudde obusoma kakati nkugamba obusajja abo asangiddwa mu mmere obusajja abo naye oba sebo ali komadi okwonona bizinesi z'abanne bagoba kabusenga ne Kulubi n'agenda mutemumanyi histori ya Kulubi yasimanga byolooni amuteringiyo era yagenda ewa Ssemakula Ndugwa kusima byolooni Ndugwa n'amulaba nti kasajja kagezi nnyo kayina emboozi wekumutwala akuuma amawulire ge mukyapa waliwo yayingira mawulire muno nga mugagga okujjako nze nze najja ndi mugagga nakubanga amasuuti gange sibeerangako mwavu mu life bagendeetedde kati naye mbakubye ne mbamalawo ejjoogo lyonna nabo bwe batuula bakyejjusa nabala emyaka 2 nti bangobedde kinti kusokoola bantu basokooleraza abantu kinyeenya lutwe ng'alina abantu baguza mulaani abaana abasokoola abajja wano abaana abasokoola abaana 15 babattira ebweru ey'India nga waliwo ajuvuna sawasawa na Sekoko ne bagamba bannalweso nti mumukube mumugyeko programs nga nja kuba kinyeenya mutwe bali mu kuba ne bamuttira wano tuli abantu bajja kuyika mu luguudo babatte nze nkola strategy sijjangako mu mawulire nga ndi mwavu the most educated people abajja mu mawulire yali Katwere na Kakande kuba amawulire ga Uganda unlike other professions amawulire tegafunangako training utegeeza nti institution y'abamawulire nalaba Robert Sebunya
ngazi yayimiridde ko bwe chamani wa 5 bw'empiji yali mpiji nti nina diploma mu journalism nga yajijjawo nti emakerere tebangayo diploma natunulira Robert Sebunya omuvuka bali bamuyitani nakuba mubuke yakuba musita muvuka bali Robert Sebunya ngozi yamukubanaga ntebangayo Sebunya nabuuza ati gundi aliwo neyekweka Sebunya ngalimbi olumu yeyita Dr. Sebunya Sebunya alipyala webikajjo byekawolo Sebunya talina diguli neki yali ayisaawo mu Hard Foundation nako Dr. Sebunya nga yajijjawa Sebunya tayina mpozi honorary nayo tajina bumulaba ali flamboyant Sebunya ate mwe tumwamulabako mugondi Museveni nga yambala uniform y'amagye mesa information waliwo n'omulala nga bamuyita Sennabuli be basuula lulaabo so nze najja mawulire nga he was well off bw'osoma akatabo kange bakayita the history of media in Uganda nkugamba tikintu musoke describe the Uganda journalists as a group of people who arrive at a function earlier than anybody and leave after everybody had gone mwenge ebe bali babikyusamu tina institute nze kakandi fefe katwaddanga ntukola story kakandi yali musomesa yasoma political economy I respected kakandi ayina knowledge kakandi has been misused teyali badde namwebyo wano omukyala bamuyitanga Konde nga ina media house gyakulemberanga era bwe bamugamba story eri wambo yadalinda basa ng'enkyo omulimu tobeera nagwo abaana be balinga tebalwawo ate hawo olinda akabaasa kakaki twagitanga tugita checkbook journalism kati ye Kasuku akayita Kasuku yaluyita Luseke naye ze mbagamba separate it to news and business singa ababuke tekatobalaba ne monitor this is a hired media mercenary media era bw'osoma akatabo kange ako nkugamba ti we had the person who changed the media in Uganda was Pike njiyita Pike revolution yaleeta color printing nga fetitobolo naleeta fility of cars naleeta ba vendors n'abasomesa nze nayina empapula bbiri we collapsed Semakula ye consolinganga tebwali lupapula lwa gavumenti lubagula Pike yatunda olupapula lwa gavumenti yali muzungu nga bamutya profession nga bamutya nga Pike omwandiisa ebyobusiru era baleetawo n'omukazi omulala Kabusenga gwe yagoba omukazi era yali muzungu mu Africa is only muzungu who is respected era nze nina fear nti Kasabala mwagenze institutions zonna zigenda kufa bamuyigira mu cabinet Tekalisa yali anereekamu ati yava created for me a case of 10 billion ne bazirya ate koma nali mwasa omutwe bajo yamuwonya antu bavangako atoyesa wachi kijja mwetaga ate okomawo nkwasa omutwe ate nkuleeta omusango gwa billion 2 my reason kakati kambabuulire eyo kesi gye mwogerako ey'obusajja bwa gundi akasajja ne kakuba business yamu nako kabadde ku mpuuga nayegwe ani ali kuziika Sebowa nekayira ani ali baziika baade bamukuba Abaganda bagati kuwemukira Bunyolo nga atalidda Buganda one time will come to Buganda nze nava mu government emyaka 10 wali wanoonya atoyina gwabba ansiina namanya working in the state house have not become a relative of the president my contract is renewable on renewable nagenda kubakuba kyekyakutwala mbajjerewo era mbajjeewo mbabye nembakunamya omukazi tavanga mu maka nga tatebuulidde bantu kiki ekimugobeza kati abantu bonna bamanyi bangobera kusokoola kasajja gwejjako emungi bw'abantu mu kibuga entuba gyase yogera abaana bewaguza mulani gye wabajjanga nalabye omusajja w'emulago
oba batuzaala ffembi nja kutwala ddiini sajja yagenzeyo namuga nti owaayi twagala kusokoola ebintu wakola eddwaliro naye twagala tusokole ng'ebintu tubibaguza namuga munguza kinte emitima gyoyogerako gyoyagala okuguza ati percentage wagijeewa omusajja bamirundi ebiri ne kanso y'emulago yagaana kuba Museveni yakola ekintu kimu concentrated ati mulago transplant bano ne baga nti kizunza lutwe ate bw'otava ku kintu kasajja gwe muli babiri nenza okuyibwa abantu mu kibuga ne babakwata kizunza lutwe nadduka n'ono munne akasajja kahumiri banange obukadde kibi nze saagala kuva mu bukadde nga mpogganiraawo mujje munyambe abazzukulu batandika okuzanyirako nga mbayita tebakyajja njagala ngende nga nkyali mwendasi omusajja ali humiliated buli bwalaga once powerful bamuli bubijo akasajja kamuvulunze akasajja kemulago kamuvulunze what do you want to tell me nti fe tuyinda supply from where are you supplying hearts of cows where can I give you a percentage but you know I can suck me but I'm waiving the directives of the president. We only do transplant and the two parties must pay, government pays. Tetwinayo kirala amawugwe gammwe n'emitima mwabi ng'omusajja akonga badduwaati ne galubindize naye mwe lwaki temuva ku kintu omwana bw'alemera ku bbeere bamusiigirako kamulali n'alikabira liirino maama waali mulali era ffe kati nga nze alina bazzukulu bange nti asemberera ettaala munyege muleka n'akwatako jajja ma ego asooka kunsooka kunsingitegere kekuba buli nze nesigiri muleka nakikwata olaba nayonka engalo bamusiigirako kamulali naye atayonka engalo abamugezi omwana ayonka engalo omanyi buli lwoteeka ekintu mukamwa nesigala nakye nemmindi naki obwongo bwe bukola mangu you stimulate the brain omwana ayonka engalo akaaba ntakaaba why ate nante takaaba nsonga abeera ayina kyali anti amalusu gakuŋŋaana mukamwa omwana ayonka engalo when you put something in the mouth it stimulates your brain. Yes kakati kankubuulira abasajja babukedde abo boonoona bizinensi z'abantu mu Africa we believe in witchcraft era nabagambye nti bw'olaba statistics z'ekasese eza crime poliisi ekasese oteekayo yabwereere poliisi y'ekasese eddogo ngerisinga okuzunga ku kyafi okujjako mada serious cases gitunuulye poliisi y'ekasese enanga ebyo biri waggulu w'enanga enanga mulungi ennyo okukulira buketi etitawa buketi naye enanga ebyo tebisobola kubita nti we can look at the statistics of a region. olabayo namagoye eggulu munaze ne Uganda bannamagoye bangi omukazi yasala namagoye ne bamukuba emiggo ne bamugamba nti faaza yali ali awo nga bamuleetedde nti gwe oli wano gwe muzungu ono omwana muzungu nga tebamanyi kireeta kuzaala muntu nga balowooza faaza yazadde ate ono muzungu ate ani muzungu ali ate namagoye golaba namagoye avamu akyole oba munoza ne Uganda ali luddawo abakyotala abasinga obungi bava toolo abazungu bayagala nnyo abakazi abatoolo. You sit down and analyze. Kati bwe tutuulaka ku namagoya ensonga ndala ezimuleeta anti kyenkubuulira babeeri baali tebamumanyi baakuba omukazi naga nti omusamba gwankwatira ku luzzi ate ng'ogamba nti research mwe mugyeyambisizza bwe mubba ssente za mmese mukolaki mbadde mbaga nti albino abanooza tebabayina nnyo baalibino bali mu Buganda mainly era abaganda bamuyinako eddagala albino bwabaawo abayisizza omwenge nozaala albino n'omukanyuka mu lyato ly'omwenge n'omugjamu omulundi mwasigaza maaso addugala naye abeera wa brown n'obuviiri bwe bubeera bumyukirivu omukasuka mu lyato we have a medicine bannange
albino nga yazaliddwa ku kyalo nga kakyali ka bebe ate naffe era tukkiriza nti albino bw'omuwa ssente ofuna ssente abaganda ekibi kyokka kye balina bagamba albino tafa mbwabulamu anti era babika linnya bwali olabyeko omulambo gwa Namagoye babika muntu gundi yafudde ate bwodduka Namagoye omukazi n'azaala Namagoye n'omuddukako gy'olaga yonna ozaala bannamagoye onoddukayo nayo beereere naye ate mu Tanzania babatta babakolamu eddagala bannamagoye beekalakaasa mu Dar es Salaam balinga 200 bagenda okwebala nga 2 tegaliiko bagasokoddemu kati waliwo yabaga nti mwekalakaase abasokolemu nga bano abasajja bwebawa abantu ssente bekalakaase mu kibuga babasokole ebyenda nze njogedde ekintu kino naye kati ngenda kwebaka kuba kati Museveni yalwana nabo Museveni yawa directive emulago yokka yekola transplant bano bagala kusokoleramu nenakalabe enkuŋŋaana ezi kizunza mutwe yayita ab'emulago yeye bamutwala talinya nanyini nsi kasajja kamututte tali you want to saka me nizina amazina mu ddiiro lyange omanye obutambi mbukuba nze nkuba obutambi era ako ngenda kakuba ak'emulago akampuuga ngenda kakuba nakakubye kwekaliko abantu obukadde 7 Mpuuga talyanga yagaana ssente naye ate muka Bobi Wine yazikima mutungo ne mukalubongo yazikima nabaga mugaane bakuba akatambi era muka Bobi Wine yaddayo n'abaga muli basiru nnyo mututega ssente kano akagogo kamukatukube nze mbakuba butamba omukyalo omu yazanjula anti walubongo yazangula bitano polisi banamugazirye bwetyo bwetujjo bafera kati Mpuuga ate yagaana bina ate gwe yakana 4 billion ate gwe bavuma beita ab'ekitalo yazanjula lobongo ya mukazi we yazimwanjulira yazijja kalamu abagaane nze nagamba nti muka Bobi Wine agambe nti teyali ku mutungo kauntekera bwe kiro sawa naye yaliyo nkugambe olira kasaba kugamba nti wabadde mulooje n'omukomo musajja nabadde ngenza kunywa mwenge gaana saabaddeyo yali akimyeyo kye yasisinkana agwe yasisinkana wa Nuupu muna Uganda kuki that's how I help you business nti Mpuuga ate asinga Bobi Wine okubeera holiya nti mwogereza parliament maama we yamuwadde ennyama nnyingi naye teyabbye mawulu ku muliraano ate Bobi Wine bakazi babba mawulu ku miriraano whom do you trust kuba yali business meet ate wootegeerera Mpuuga kasi twalaba ssebo wa n'olupapula lwabukedde ne monita balina ssente emu nange be bankuba Mpuuga bamugamba je ne Bwanika ne batuuza n'abantu mu Kampala balangirira ekibiina ekirala what they want bo batunuulidde balina ekituyita disruptive victory temukoza zeeyo mu magye ffe tukole temujja kukola era nalabye omusajja ng'amugamba munne naga naye bannange Mirundi nankuba ku intaneti kwonna nze nzijuddeko amaloboozi gange gonna gegabeerako mu famire sale tamugambako mukwano gwe muwozi mukwano gwe tamugambako muzeeyi tamuyita kumugambako lwaki banvudde omusajja namuga nti why don't you know Mirundi n'akateebe mbu Mirundi n'akateebe ka Museveni na Muhoozi unless you change your character omusajja bamugambye endaba namuga do you know that recently Muzeeyi called yani punish you for misconduct tebagenda gamba Mirundi gana kubatula okujjako ng'okkiriza n'odda mu layini kubanga baki batamanyi ti once you provoke Muhoozi needs comfort bamuprovokinga najja ensi nemwaniriza kakati ye naayimiriza embaga ye naddayo mu magi ate bano bakola bwaggala ensalo kubanga ensi waliwo omusajja gwe baagala okulabako ne munne nga bali kabangali bazikanga baddeko ng'embuzi ennume babatwala eruzira Muhoozi n'abayole endulu zivuga bo baatamibwa nnyo bamulumba najja and Museveni is a lucky man
oyo sikata badde mutabani we embwa ogigulira n'ogigulira n'efuluma n'ogizayo mu kayumba embuzi okitudde omugwa tekutabaaza ekyalo gugiteekamu omusajja amaze okumanya nti ayina amaanyi mayitirivu nnyo Museveni fe abamu marketing era tatawe yagamuwa tatawe baba si yagamuwa dasobola mga tuyita wano tojja kugenda. What I agree is very obedient to his father. Yeah, era very obedient because ayagala ya amaanyi gali ne taddamu mutreatinga nga bw'abadde amutreatinga ate ku ground kwali yategedde ku ground era taata yalekamu amaanyi ulira you see bumba tumina microscopes Museveni yagamba ndinabaga nti nabuuza Museveni 20 years ago nti ndabye muhoozi ngali mu motoka y'amagye Benz ya green nga yamba adonize ne uniform oyagala muguluminga ngabo nga wano sikoleba yagulinga mutabani we. You have seen him was this was of mine donning a military uniform is a local defense man at Kasej when we have a local defense men abali for Sejeno nagamba nti I know was is surrounded by opportunists but opportunists sibe the same government Abaganda bagatoka yanga kyezinze before you hit a snake oyina okumanya mutu gwe guli wano oba gundi kakati bano bamuprovoking baagala okukolawo ekibiina nga kati Mpuuga namusaasidde yaganye sente Lobongo yazirya ate bakuba Mpuuga kubanga bano abakuba Mpuuga yaganye nabagambye gwe nakachwa omukazi omu yagana manager we basekitale we baba we emirimu basigale mu bokka I want to work at night because this is peaceful sekitale we nasigalawo yali amulepinga omukazi nagana after the swag scuffle namuyuliza blouse the woman goes back to tell her husband nti manager abadde ankwata omusajja amugamba gwe ogane manager omugagga olw'okubeera nze omwavu alunda enkoko gende ewabalo ntegeera zaawukano. The woman lost twice. That's Mpuuga abaali esente balobongoya aba kubaka konsebo wake kakubaka Mpuuga ng'otegeera monitor bukedde balina sente kubaja nawandika akatabo kankubi Bigirimana how enali mu loses propaganda wars. Once they target you, even if Mpuuga calls a press conference, ebiyo tebabiteekamu baba kabalogira kakati waliwo abanuupu naye naffe tugafuna ku social media ate bivaawa bagenda nga ne bagamba bannange muwulirize BBC ate BBC correspondence wa BBC Gombi ali wano ate yabijjawa BBC bwe bituuka eri ebikola ki social media source yemu but the issue is nti bano bwe banalowooza nti bagenda kukola political party tebajja gikola bayinza okugala ensalo toyinza kulwana na muserikale ayina lwaki obaziiza bakikole lwaki oluuta anti bakyobakwata ate nze bwe ndaba ku gundi bwe mbakubya organize emyaka 10 waliwo atamanyi nti basokola akisenti okyazira bamafrika salamani kizunza olutwe ayinza okugala pologulamu zange siiwaama tukudukudemu bale bamutta kizunza olutwe golaba akyajja kati back to where I started tiwaliwo omusajja yali talina sente zirya mmere naye ng'alya mu woteeri. Why? Yakwata ebikenembi bye bina n'abitta asaba matooke na nnyama oba mutwe gwangege na matooke n'abikweka mu mutwe gw'engege oba n'abiteeka mu nnyama ebikenembi byebi bina ebinuna sukaali. Yes. Yalya mu woteeri zinyingi ngono akasajja kaabokedde gwe kagamba mbu obusajja bwajjidde munva. The man yekye yakolanga nga bw'amala okulya emmere n'agimalawo ennyama talya. Waiter, come here. What's this?
ngawogana nnyo no I can even inform it ngoroche ngebikunemba ye byalirako emmere yakasajja kabukedde kagwa kasebowa esebowa tomwagalira ddala bukedde sijagala they don't reason ate nga wakolayo ndisikola nkombo no don't insult me in the morning togenda nga yoko never ndisikyusangako olupapula lwa mawulire wakolera munno yekka yes kakati omusajja oli n'alyanga emmere ng'akozesa bikenembi everywhere until he landed an Asian wa hoteli omugezi nga Mirundi omusajja yamuganse woggana you shout kubanga yashoutinga nga bamukwatako sebowa nga ina sebowa inona business z'abanne nga bamukwatako omuyindi yamugamba there's no argument over here ebikenembi nze nabifumbi sigaana nze nabifumbi sasula sente zewabadde gwenda okulya emmere singa tusanze mu bikenembi had no money. This is why the idiot like Sebowa was trapped. This man who found the obusajja in the food, did he have money? Was he a regular attendant in that place? How can a human being behave? Omukazi ayinza okubanga muliwa abafunga bata kimanyi. Why? How did it come? Mugende mubuza abakokora abapepisi baani abayina saturation nene nga abapepisi osanga omusajja adidde ecupa ya soda n'agiteeka mu empiso even in Europe nti nguza omugati ogulimu emmese ngenda kulwala permanent gundi irritation nga buli wenda bakumugati koni meni ya rare naye kasajja nikadda bindire sabane wako ebintu bya hamu babitunda ako kasebo kenyini. You don't know what happens once you say ebintu bya hamu babitunda the tenants bavuna mwane satanate yo group bodiringa nabo wadera bekonga babitunda kasebo bu monitor bwebukola ebintu ebyo bamanyi abaavu munamawulire omwavu abeera ne fitina era bukedde yakuba ne mbuga bamusibira ebweru naye nga obujulizi babujja mu bukedde laba ebintu bya mbuga babitwa omuvuka ali mingi ekikampuni kyabwe kiri Mengo naye sisebowa nga ke kabakolera yali sebowa yakubanga ne sebowa ati musiru nnyo oli omulala yani tayigiddeeko kukulubya nti kati ali Canada yola byoloni wano bamutyewo Kabusenga atambula kironga musezi okutuuka esirongo ne bagandi Kabusenga aliyevuma olunaku lwe yava esirongo mukwano gwe yamuleeta namuga nti beerawo nze siriroya olubali ne beesije bombi Kabusenga naddira olo kompyuta zakajja password n'agigaba yasigalewo abadde andamanyininga buli muntu yenna naye tewali namukolo gwe bamuyitako foma gundi I prefer to be called abadde wano naye mu mwanyi wano foma gundi baali bamuyiseeyo ate teyafunako ayi weyinza okujja ennyama mukama kakapa emmese ezo sente started to be baali badduka donozo ne bawayiriza omukazi mbwe omukazi peneti yeyabbye nembaga kiwanuka iwato ne jeno tulagenda kano gye wakola n'omukazi oyo n'akawunti kobadde misinde kasoba lizoninga misinde mbakuba omuntu omu ogu kakati mze peneti si wadwaliro wedwaliro era yewe mwanyi mutulage batulaga account je batulagenda kano je bakola ne peneti ne company so lisa jeno wali omulimo gwe kyato ne jeno gwe tebiriyo terinda kano naye okuba yiwa galibu mbakuba omuntu omu nembadusa nabakuba ku speaker nembadusa mwete muziyina naye okuba mweze muonona ko anti logiki naye nawe bakuba anti logiki byabasajja babiri abali ab'omutawaana ennyo nalabye akasajja nga kamufutula emulago kinyeenya mutwe bamutwala talinnya kinyeenya mutwe nalabye kinyeenya mutwe ng'avudde ewaabwe bamugambye ti akatambi kaliko abantu 5,000,000 abo abantu 10,000,000 zennina ate sibafunamu yadde nusu eki era nalabye bagamba gundi no nze ndi strategic abo
bali bitaddeko ku social media nga sente sizaabwe basobola balwanyisa. I'm a very strategic man. Babalwanyisa babasobola kuba sente zebafuna bano bajozi buli omuye nava mufuula kidoli okujja kugo batananiamu kana akavubuka kerubaga bakakozeseza kavumaani ko kaavaawa mumanje kaava background yako akavubuka ako seka kaleetanga embizi mu parliament ako kebawo bwala disola akafere kaabo can he qualify to be an aladis ngate bagala kugobawo basirikale bali bagala kugobawo basirikale ba police anala this must be retired civil servant. Yes, senior yumbwe tisobole nakubera yakola ko ubukuru bwa somero muki you challenge them chiche kyagobya baseka banja kintu yakola nga wano nabalala. Yes, bali bakuba Museveni abamukolera kintu yaleka omulimo gwe wano nasanga Museveni nabaga nti Museveni president munsi yoka asoko okufuwa muzendalo nga tanayogera alabo bagukola bategukola ngebyuma bifu waliwo yabagobe Japan abasajja be nzenga ngwa cover don't follow me with your amusakos nga kamera gachayina ne batulene gagoberera banne bayina butono buti bakagame ningo omufera ali museta busawo bate bamanyi tebamanyi dignity ti omusajja wa Kagame abere ne kamera nya a camera is a machine oyinza ogwa mu kinya ina minute wires negira kazi oyiboyagala okutegeera ku international conferences te munnamawulire wa Uganda aba ne kamera emu era waliwo kati nyingi ebintu byakyuka waliwo munnamawulire gwe bagoba Museveni gwe yagoba yamugobera bwerere president bwagenda nga agenda mu mbekinga ya mu hostings tuli mu African Union kati olwokuba yalina kikamera kikadde yasooka mu mbeki n'anyiiga ojjana tiimu yesigwosookamu because mbeki yagamba Museveni you don't have a good cameraman laba ango mwatunudde nenga ekikamera ekikekete bwatekikwata bulu nze natemanga butemi nze kasa nabalabanga fuu nga naduse da tonda ba ku busirusiru bwabwe obokubba sente nga tobinda bamu sente bekaze balidde ku yobisi osanga omusajja oyo munga yazafera buli wamu naye waliwo wano bachwe mugenda kulaba abadduka basebo bajja kudu batusubiza tetubalaba abalaga Yesu bamulabako olaba omusajja akasajja kemulago katandika okubwama ayubanyawe amuwevingi Museveni namulabinga agenza akotesa n'enkuba mu ngalo obukadde kibi naye batandise omufu butula kati bagenda musimba mpi kinyeenya lutwa atambula kiro nebo muvuma ku program 10 tasobola kubanga mbayiwa mu luguudo nadduka ntumubuza abaana beyakuza mulani tasobola kinyeenya lutwe kuvaayo kagazi abo bazanyisa mu business zaabo walabako ekintu kya hamu kye batunze bukedde era mbuga bamuliwa millions za $2 lwa bukedde laba ebizimbe bya bukedde yagana kitawo okola mbuga yabbako ewamwe kasajja gwe no be mindful of other people's business kati eyo busy eyo what is I don't know it bamazo jono who will go there who abasamusa batia nti omufu kubaka amaze okulaba ekyote neka fejjo gulu sebo bajja kujja nze nina kabuli omukazi erima n'emyaka 10 ngekwata muliro koneregamu nemo mulowooza nti ebintu bigenda bwe bityo I was telling you nti when you look at the statistics of Kasese teri bubbi crime eriyo murders ate omukonjo tatta mukonjo munne lwa ddogo boda ne bwogisimba wa waliwo yasimba eggaali ku dduuka ne bagibba ne bamala gimupaka eggaali ye ayayaya eyagibba n'alya sente ne olubuto lwakubanga kengere ate ne bagenda yewe n'agaana natambula mayiro nnyingi kengere kekubire mu lubuto paka lwona